ngenda nempoota nimira abantu nongosa zi compound nyamba abantu ku mirimu nkima amazzi nsonda akasente kange ndabe nga neeyongera kuba naye bwati wakyogera nti neeweerere naye ate akasente ako wenkafuna natufuna akasente kange nenkatereka nagenda okukomawo we nali nkatereka akasente kange tekaliiyo. Akasente tata yakabba. Taata nga akasente yakatwalira ddala era nagaana okunzirizaako wadde. Sente nali nsonda ka uniform nga njagala kugula uniform kuba ku ssomero nayo baali bangoba nnyo. Kati bane mulasonyi okuseka muwali n'ebintu bino byewuunyisa. Omwana yapoota yalima afuna akasente adde ku ssomero agula uniform n'ebyetaagisa nga babadde abikola bulijjo. Taata olwazuula akabokisi k'omwana waatereka ssente yakabbawo ssente n'agenda nazo. Eyo kugundi ku kiyumba gye waleegidde okunywa enjaga n'ebitamiiza ebikambwe. Gye nali kati eyo faamu yo nali sinaba kati faamu endala gye nagendako era nga njagadde ate pekinze molali y'okulunda enkoko byagadde nnyo gye nagendako eyo gye nabiyigira ota enkoko zisenjaga tanse n'okunywa walagi naye nakyo nagenda olaba nga kyenkola si kirungi. Elijja ku myaka 15 yatandika okunywa walagi. Singa tekyali kisa kya Katonda era singa ntudde na lujuuju wano naye Mukama mulungi kyate osanga munnange alina engeri gye yadda ekyakuleetera okuva ku bikambwe ebyo ebintu ebyo nogaa nti naye ekkubo lyenkutte lino. Tosiiga engero nyingi nnyo mu bulamu bwaffe naye kitufuula ab'enjawulo bwe obunyuvu bw'engero nga tuzimaliriza okuzibaamu mu ndamu zo. Tufuba tukola buli kimu naye ate Mukama yasinga okumanya wadde nga nno kyattendo gwe munanga ngoberera okukutegeeza nate nti wadde Mukama yasinga okumanya naye ate okufuba n'okuteekateeka kuli ku sayidi yaffe. Tufuba ne tuteekateeka ekikakatako ekiri waggulu ekyo kusaba nakwewaayo eri mu maaso g'oyo yatutonda alungamye amakubo gaffe era nno naffe atufuula ebitangaala eri abantu abo batugoberera n'abo batulabirako. Njagala nnyo Mukama nfuula ekitangaala eri ensi yange era nsaba nnyo Mukama nfuula ekyokulabirako eri abangoberera. Ampa amagezi n'okutegeera okwawula ekirungi n'ekibi era ntambulizaawo. Emboozi ku platform eno zaawukana nnyo n'emboozi eziri ku platforms endala. Lwaki? Tife twasalawo tukusiigire ekifaananyi kyebyo byennyini ensi bye yeebalamye okutuusaako twekutuuseeko. Ensi eno si nnyangu, tuyita mu biwonvu bingi nnyo naate nze nsuubira nti buli muzira ekyo kyamutonderwa. Omuntu yenna alina obulamu obuli play taba na lugero lwa kunyumya kyokka ate ng'engero zaffe ze tusinziirako ne tugumya abalala ze zitufuula unique era ze tuyimirirako ne tukuza ensi zaffe n'abo abalala abatulabirako. Tosobola kuba muzira nga woyise tewali nsiitaano oba onaanyumya ki? Ekitufuula ab'enjawulo ge amaanyi muffe ge tukozesa okuwangula ebyo byonna byonna ebitutabaala ne tukozesa obwongo bwaffe empisa zaffe n'okwewaayo kwaffe ng'ebitala okusaanyawo ebyo byonna byonna ebitutuusatiisa ne tweyongera mu maaso n'okuyaayaana n'ebigendererwa byaffe mu nsi muno. Ffenna tuli bawanguzi naye tusobola okuwangula ffenna nate era nga tuyita mu kukwatirako buli omu okuwangula.
oli muwanguzi nange ni muwanguzi, naye ate bwe twegatta abawanguzi bwe beegatta bakola okusinde gw'abawanguzi. Kyekyoka kyekisolo tunyweza okusinde gw'abawanguzi bwe gutandika okutambula tewali muntu aguyinza era tewali muntu asobola kugumegga. Lwaki? Guba gujjuddeko bakugu era bwe baba batambula nagwo. Ng'era ekibiriiti bwe kiri ku musubbaawa kikukoleeza naye ate kikakata ku musubbaawa ogwo omulala okoleeza emisubbaawa emirala tegulina kyeguvaako. Katonda yatukoleeza kyekibiriiti, ffe tuli musubbaawa mubwetoowazo obw'amaanyi ennyo era obw'enjawulo tekina tetuvaako nga tukolezezza emisubbaawa emirala abantu bannaffe abalala. Gwe beera eddoboozi lyoyo alumwa, okwatirako oyo atulugunyizibwa tolina kyovaako, okumulaga ekituufu n'okumusakira n'abo ow'enjawulo nga gwe tolina kyovaako. Nze nsuubira bwe tuba n'ab'amaanyi ne tukola n'ab'amaanyi abalala, olwo naffe tujja kufuuka b'amaanyi ppaka. Abo abeewalula abatasobola ttambula bali wansi ku maviivi gaabwe, tubawe emiggo batambule n'emikono batambule basituke. Tugala nti nge naffe obulamu bwaffe obw'enkya. Kyokka kyetuleka mu nsi muno ebijjukizo kikulu nnyo era gwe munanga ngoberera kikujjukiza nnyo bye biritukola. Abasajja bonna ab'amaanyi bayitira Basadaamu, Amini n'abalala, Bamandera, ebibakola bye bijjukiro byabwe. Kyebanyumya ku Mandera si kyebanyumya kuyitira, naye ng'ate bonna baali b'amaanyi ensi yabatya. Awo nno we twawulira obulungi n'obubi. Gwe munnange ensi ekujjukiddeko ki bw'oliba owummudde. Mukama akuwa omukisa. Olwaleero ndi ne Elijja. Eno sigenda kumwanjula nga bw'eri enkola yange. Njagala nnyo Elijja yeyanjule tumanye n'ensonga lwaki ali wano. Nze ngimanyi nate njagala twongere okugitemaatema. Ngiinako idea, tugiinako idea, naye kati kangikutemeetemere tumanye lwaki ali wano, yajja atya wano. Amanya gange bampita Metanikira Bongo aka Rima Sam. Jebalekose anko nawe jebaleke. Kakati yongeza ku ddoboozi, njagala abantu bano batufune bulungi. Kugamba empoze eno ebeeko ne beeyigiriza nabo beeyongera okukwatirira batambule. Bato banno abalinganga ggwe babeeko ne kyebayiga, n'abazadde babeeko osanga ne kyebongerako ebyo bamanyi. Amanyogo bakuyitaani? Manya gange bampita Mukisa Elijja Sesanga. Mukisa Elijja Sesanga. Mukisa Elijja Sesanga. Eggulo wagenze ne bakubatiza n'olokoka? Ndi mulokole kati ajjudde. Lyo badde babitu. Era obeera hafu nga tonakubatizibwa. Era kitukakatako omuntu obeera omulokole okukola byonna ebyetaagisa okulaba nti ojjudde nti oli mulokole. Kati osooka n'oyatula n'okkiriza nti Yesu Kristo ye Katonda wo era n'omukkiriza n'omutima gwo n'akamwako nti ndokose. Omaliriza ekyo era ofunako ebirala by'ogenda ogoberera n'oyiga okusoma Bayibuli. Oyiga era tulina ennono zaffe ze tutambulirako ng'abalokole. Kati ejjo nabatiziddwa nakye nadembulayo kubeera nga ndi mulokole ajjudde. Bayibuli omanyi ogisoma? Bayibuli ngisomera ddala ngimanyi. Omanyi ebyawandiikibwa osobola okumpaayo nga kimu kyensobola otambulirako leero kuba mpulira naye mwoyo wange atagalamu? Ntiina ankeera nsobola kikuwa kati. Ayo kimu kiri mu Baluumi 10 olunyiri olwokusatu. Romans 10 verse 3. It says, whoever calls the name of the Lord shall be saved. Soko kidde mu Luganda awo tulabe. Kigamba nti yenna anayita erinnya lya Katonda alirokolebwa. Weewaawo yenna anayita erinnya lya Katonda alirokolebwa. Tewali ddi Katonda lwe yali azibye matuuge eri abaana be. Atwagala nnyo era ensonga lwaki akyatukubye nga tukyali balamu. Atuwadde obulamu n'ebibala bikole ng'emmere gye tuli. Ekyo nno kya ttendo. Gwategedde ekyo kubira Mukama engalo era yongera okumwebaza n'okumwesiga. Talina lunaku na lumu agenda kutuyiwa. Elijja wagenda mu kyaki omulundi gumu n'okupa empere kyaki yonna n'ogyetika nga oli tafumise empere asula ntebe. Bajjanga nti anko Elijja afumita empere asula ntebe. Kiki obuweereza wabunywereza ddala? Obuweereza njagala nnyo okuweereza naddala nga mpeereza Katonda kuba nze gye nabadde nga sinaba kujja mu kifo kino mbadde mu bavubuka nga njagala nnyo ebintu eby'obuzina.
kati we nayingira church nendaba nga bazina naye nga feelinga waliwo ekibulamu kuba nze mmanyi omuntu oba olinako kyoyagala kati ng'okuzina feeling ekintu teekamu amaanyi mu kyokola kifiiringe nti ndi mu kikola nte nkikolera Katonda ne kati nabalaba kale baali bazina nga kyo bazina bulungi naye nga nze ndaba waliwo ekibulamu kwe kuyingira katuuti nali mupya gwe gwali mundi gwa gusooso giyingiramu naye we nagendayo nentuukayo enduulu nze nenkola kyenalaba nti kibulamu kyenakola era banjagadde erawo ne ministry gye baluubirira okunkwasa ey'okuzina. Ojja otya wano oyise mbi ky'okutuuka wano? Nze nali wano nenkwekangira wano banyumiza sitole y'olugero lwo nga tonnatuuka wano yankwatako naati wali okyali saidi eri nga tonnajja wano paka bwe nagamba omukyala eyanyumiza sitole y'obulamu bwo era ejja mundetere mulabeko osanga ninawe nsobola okuyamba okusooka kwe kukkiriza nti oli kitunde kya Mukama era ffenna twenkanankana osaanye okuba n'eddembe lyo nga nange bwe nina eryange nga era n'oyo ali bw'ayina erirye. Kiki kyekiganye? Ndaba Elijja oli mwana muto. Kiki ekiganye? Ebintu bingi nnyo. Kiki ekiganye Elijja? Kiganye era nga njagala kusoma kyensinga okwetaagira ddala kyekinnemesezza nnyo okweyongerayo okusoma kyekimu ku byandeeta n'okuva ewaka kujja eno olw'ensonga waliwo ebyaliwo taata wange oyali ng'aleetawo embeera embi gyendi ng'ayogera ebigambo ng'omuzadde byatalina kugamba mwana we wayomba n'omuntu omulala ate nayagala nafa mutukyayise ajja n'agenda kale tugambe anko nze embeera wano eno gw'obeera wali dadi wange wajja nakufuna utakwatagana gwe naye ate ayagala naffe ajje atuteekemu endowooza nti naffe tuba tulina okukukyawa olw'ensonga tokolagana naye ate nze kyenalaba nga si kirungi. Dadi wakola mulimu ki? Dadi wange akuba bulooka ate alima. Akuba bulooka n'okulima. Ate maama aliwa? Onyumya ku taata, maama aliwa? Maama yavaawo ewaka yaddukawo abalekera taata nayawukana ne taata ye nadda mu kyalo. Kaakati tuli abaana bameka? Tuli abaana 8. Lwaki okusoma kuno kukaluubiridde nnyo taata? Lwaki kuba kaluubiridde nnyo? Kiki kitawaakinga out? Kubanga nze nsubira nti taata ne bw'aba akuba bulooka asobola otetenkanyamu akatini n'akuweerera n'okulima okwo. Wakoma mwezi ki? Wakoma mu piiki? Wakoma ku level ki? Guno omwaka nadde nnyingidde senior 3 naye taata wange yajja ng'ayomba nnyo avuma nga ngamba ebintu ebimalamu amaani kuba ye we yaŋŋambanga nga ŋŋamba mbu ye yakomadde okusoma ye yayeeweereranga kati ate nze nga nkola akasente kange ŋŋambe nti kaŋŋende nange ŋŋenda nempoota nimira abantu nongoosa zi kompawundi nyamba abantu ku mirimu nkima amazzi nsonda akasente kange ndabe nga neeyongera kuba naye bwati wakyogera nti neeweerere naye ate akasente ako wenkafuna natufuna akasente kange nenkatereka nagenda okukomawo we nali nkatereka akasente kange tekaliiyo nembuuza baganda bange bonna akasente tekaliiyo we yakomawo nemubuuza dadi akasente kange nambadde nkatereka nkassa naye sikalabawo kabokisi kange sikalaba naŋŋamba nze ku byekkoledde kuva nga oli muto gwe kiki olinzirizaawo? Akasente taata yakabba? Taata nga akasente yakatwalira ddala era n'agaana okunzirizaako wadde. Sente nali nsonda ka uniform nga njagala kugula uniform kuba kusoma naye baali bangoba nnyo ne bangoba fees ne bagoba uniform ne bagoba requirements kuba nze we nali nga ngenda okusoma
nga kyensinga okunoonyeza requirements bitabo, peeni, nsawo, ngatto, stocks. Naye kati nga nina bye sitatwala kati nga rem nga sooka bitwalirawo zino njeeyo sibitwalira mbitwala mpola mpola. Naye nga n'abakusomero baagala uniform, baagala fees. Naye akansooka engula uniform ekyo kiveewo. Naye akaseera ke nali nteesa aka uniform taata wange n'akatwala. Kyakunyiiza nnyo? Kyanyiiza nnyo ne kinnuma nnyo. Wali okakoledde ebbanga ki? Wali okajje mu kupoota, mu kukima mazzi, mu kwoza ngoye, mu kukola buli mulimu ku kyalo? Era egyo emirimu gye nakola nga kupoota, kukima amazzi, kukolera ku bantu mirimu gy'awaka, kubalongoseza kompawundi. Buli asobola okujja n'akugamba ninawo obugoye bwange obunjolezaamu ku eyo 2 nsigaana era nga mbooza wemaliriza nga mpaayo 2 nga nzikwata nga nfunako 1000 nga nduseevinga. Naye ate n'ekyanga olumu ng'ozifuna taata na daddy wange n'amanya nti wafunye ssente kyakula talekaawo zaawaka nti mulinawo bato, abato baalekawo. Kati ng'ezo ssente nzikwata n'enfuniramu bato bange emmere. Naye ozifuna emmere bwakomawo agenda atandikaga ku ssente zonna z'okola kekanuko kasobola ofuna lwaki otufumbira akawunga n'ebijjanja. Kati ne weebuuza ssente yaba yina ozituwa ate gwe okutta ezizo n'oziteekamu bato abo bafune ekyokulya. Ate n'akomawo ye ayomba buyombi. Ekyo ebintu ebyo byebimu ku byandeetera okudduka ewaka okuva ewaka okujja waneeno. Kati banne mulasonyiwa okusekamu wali n'ebintu bino byewuunyisa. Omwana yapoota, yalima, afuna akasente adde ku ssomero agula uniform n'ebyetaagisa nga babadde abikola bulijjo. Taata olwazuula akabokisi k'omwana waatereka ssente yakabbawo ssente n'agenda nazo. Yakabba ssente n'agenda nazo. Kati kyekyo sijja kinnyonnyola ekyo Katonda wange. Abasajja abamu kiki anywa ku kenge taata? Taata wange tanywa mwenge, gw'omwenge tagunywa, takozesa biragalalagala byonna. Akuba kazaala nabyo tabikola. Naye embeera simanyi kikimuviirako kujja neyeeyisa bw'atyo. Wakati ye amalina tugambu ye maama we naye engeri gye yamuyisaamu naye ye teyafa yasigala akyaliwo. Kati simanyi ba naye engeri gyayagala naffe oba tuyitemu kuba ye bwatyo bwatugamba. Kakati nno gwe muzadde munange ali eyo atulaba weegendereze nnyo engeri gy'oyisaamu omwana wo. Engeri gye twandolingamu abaana baffe nga bakula y'engeri gye bagenda okwandolingamu abaana baabwe nga bakula. Ekyo nno kya bulabe. Bwe bandolinga obubi oba osiza ensigo mu baana bo zibagenda okusiga mu baana baabwe olwo n'ensi y'enkyedo bonkane. Waliwo abazadde babiri balina omwana bamwagana nnyo, yali mwana mulenzi era bamubibiitanga nnyo. Baali babira ne maama waabwe naye yali mukadde nnyo nga kumanyi abakadde emmere gyali agizza, ebiseera ebisinga kyasobola kweyamba. Bwe baba batudde ku lujjuliro yanafuwa emikono, bw'asitula emmere si kwamweyiira, era nga bw'aba ayogera ebiseera ebisinga nga balya n'emmere emu agiwanda kwalira kyalina mannyo n'embaazi nga zaanafuwa. Omukyala yakomplaininga ng'eri bbaawe ng'agamba omuzadde oyo abamalako emirembe, era kyaddaaki ne bamugoba ku main dining, ne bamugoba ku lujjuliro olukulu, ne bamuteera emabbali awo kitifini n'otukeeka ekirebe nga bagamba abenyenyaza ye bwali emmere bwe mukomawo baba bafe emmeeme. Bwe bamugoba ku main dining bamuteerawo kitifini ebbali n'ekikeeka atandike nga kuliira eyo. Bakikolera ebbanga naye olw'okuba nti ebiseera ebisinga bajjajja n'abaana baboninga nnyo era omwana yebbanga
agende wa jjajja balye bonna wa jjajja ali lavre nnyo ekyo abakuze ne bajjajja mukimanyi bwekyawe gwayitawo omwezi nyinimu yagenda okukomawo ewaka yasanga omwana ali mu kubajja kirebe nakusala bikutiya omusajja n'abuuza omwana nti kiki kyokola omwana n'agamba taata nti taata nange mbadde ndi mukukola wano gulebe na kikutiya kino njagala nnyo nammwe mukaddiwa nammwe mube nga musobola okulya nga jjajja jjajja aliira mu kirebe na tifini nange saagala muboneebone njagala mugenda okukaddiwa ng'oledde nabikola dda ekyo nno kyayisa bubi omusajja ne kimusigira ekifaananyi kirala era bwatyo n'akomyawo jjajja ku lujjuliro engeri gy'oyisaamu omwana wo n'engeri gy'oyisaamu bakadde bo ku maaso g'omwana wo yengeri yeemu gye bagenda okuyisaamu ng'okuze tukula tetuli byuma kyokola mu buvubuka kikulondoola mu bukadde taata Elijja mu mbeera yonna ey'akavuyo gye yateeka mu bwongo bwa Elijja yagamba naye bamukuza bwe batyo maama we yamukuza bwatyo naye teyafa obuzibu bwatandikira ku maama bwatandikira ku jjajja Elijja ne buyita mu taata Elijja ne butuuka ku Elijja bazadde bannange tuzuukuke ku lw'ensi yaffe ey'enkya ennungi emiti emito leka gye yagalire mu nsi yaayo ey'enkya nga giyita mu ngalo zaffe nga giri seefu okuba maama w'omwana omwana alaba onywa omwenge n'otamiira ne weefukira abaana balaba egenda fuuka nnono mu bulamu bwabwe era bwe bajja kitambuliramu olwo ensi ebageye bagifuukire omugugu era eba enyinyale eddene mukati kakati agambye nti maama we yamuyisanga bwakyo ye teyafa bwati era bwe yakyogeranga nti naye bamuyisanga we batyo maama we yatwalanga ebibye naye yeyewereranga kuva P4 simanyi kirasi gye yakomamu naye yeyewereranga kuva P4 tuuka gye yakoma era buli kimu kyakola tekirimu nti maama we yali amuwadde kati simanyi oba naffe yeyo engeri yeemu gyayagala tuyitemu nti buli kimu alina kikuwa kubanze taata wange yakuma okungulira olugoye okumpa engatto okumpa siripa sente z'enviiri okungulira uniform nga ndi mu P5 era kuva P5 otuuka nti mweno mbadde nyingira senior 3 abadde taddanga mu kumpa ekimu ku ebyo ebintu byonna nze abadde abyetuusaako mpozi ne maama wange amanya gwe nkubira ne mugamba maama neetaagayo akantu bwe kati sirinaamu ssente naye mansi akanfunira era maama ng'agenda ayiiya ng'agenda afunayo awo mpaayo olubimbi nnime wano eno mpeyo akasente bwe kati omwana wange ali bubi nga bamuwa ng'alima alundawo obukokokoko bwe buba tebunaana kukula bulungi n'akakwata nti akakukanka kano kampeemu 5 omwana wange maama ng'akatonda nga bamuwa era ng'azimpeereza yengeri gye mbaddemu gye tutambulamu nentambuza mu bulamu bwange kakati essomero badde managing okuva mu primary uyo badde ogenda mu S2 mu S3 webikuyingidde noga bannange sikyasobola kweyongerayo obadde olitambuza otya obadde amasomero gandolinga otya obadde okakwasaganya otya obutakulemesa genda mu class kuba ogambye ebya uniform bikibyona gwa badde apoota n'ozimba n'olima n'obyekolera kakati essomero liri obadde olinnyonnyola otya okukumbira mu class obadde obeerayo otya kati essomero P5 nali mu P5 kwani ndi muntu wa sports nnyo P5 bampaako ku basale mu P5 netambuzaako paka P6 nali nga mbuuka high jump nanziruka athletics cross country then kati n'omupiira nga n'omupiira ngusambira ddala egwantambuzaako kuba P5 paka P6 gimalako ate P7 nenkyusa essomero ng'edda essomero lyekyanze kuba bali bakyusiza administrator neryekyanga nenvaayo nengenda ku ddala lyo lyali lya gavumenti nagenda ku erya gavumenti nalyo yo nadojinga nga budojinga webagamba nti kati tugenda kugoba
kyenkola nga ngenda mu kasaawe bwe bamala ogoba tuuka sawa ya break nga nkomawo mu kiraasi bwenti we nakikolanga era nene we nayingira secondary nga bwe bagoba nga nfuluma kiraasi nga ngenda ntuula ebweru wayitawo akabanga era abaana bafumye bali wabweru nga mbeeyungamu nga nzira ku ssomero kuba essomero gye naliko mu kusooka erya gavumenti linali mu P7 lyo lyali terinazimba kikomera kuba amasomero ga gavumenti agamu tegannabikomera kati nga nine mwempita omwo seng'enga nine gyempitamu nenyingira essomero nensoma. Gwe muto munafaale yatulaba alina obusobozi obusoma nga maama ne taata bafuba ne bateeka buli kimu ku mmeeza soma bato banno bayita mu bulumi bungi nnyo okufuna essomero kyekisumuluzo okufuna ekisumuluzo ekyo bato banno bayita mu bizibu bingi. Elijja wuuno yayiga obutaba mulambulu kufunga ali muto olw'okusoma ayayaana asome okubuuka ebikomera okusala panya okukola buli kimu naye nga ekimuyayanya kusoma. Gwe maama akoze buli kimu taata akoze buli kimu akitadde ku mmeeza naye ofuuse ensolo. Bato banno ekyo kyolagajjalira kye banoonya atasomye mu nsi muno taba na mukisa. Wetwali tunyumya waliwo ekyo waŋŋambye nti weekyawa nnyo era n'olemererwa n'odduka n'ewaka. Kiki ekyakuddusa ewaka? Kyanziruse ewaka taata wange yajja n'ayogera ekigambo ekyannumenya era ekyansunguwaza okuva ewaka. Yongeza ku ddoboozi. Taata wange yaŋŋamba nti ndi mugugu gy'ali era yejjusa olunaku lwe banzaala. Kintu ekyo kyannuma nnyo kintusa okudduka ewaka. Nenvaawo neŋŋenda ntandika okukola neŋŋenda okufaamu y'enkoko neŋŋenda nenjigayo ebyenkoko netandika okulunda enkoko nabiyiga netandika okulunda ne bampa n'ekyumba mwe nali nnunda enkoko. Mukama wange nanjagala nnyo olw'ensonga nali mwesigwa nga nkola bulungi nga bwe kimu ekiba kituuseewo munnyonnyola ne mugamba. Kakati ye bwe wava ewaka taata teyakunoonyaako kugamba nti Elijja oliwa teyakunoonyaako? Tiyakimanyaako maama yekka ye yakimanyira. Maama we yakimanya naye teyalina nakimu kye yamugamba kuba ye yamanya singa yamugamba yali ajja kunnoonya ntankube bubi nnyo kuba yankozesanga nnyo ewaka ng'ebimu ebisinga nze abikola nga mukubira bulooka. Wanya okuba bulooka nzikubira ddala kuba nakubanga bulooka nakubako bulooka yankubisizanga bulooka kuba bulooka omwezi gumu nayo kyattanuulu naye ng'era ezo sente wazifuna nga sifunako wadde tasobola kugwirako yadde nti oba kagatto oba kinga zonna azisigaza nga ye akugamba kimu kasita byenkola bigasa mmwe naye nga nze era ndaba sina byenfunamu sina kyenganyulwamu byonna sente yasigazanga simanyi kyeyakolangamu naye nga sente yazisigaza. Kakati bano batoobo muli 8 batoobo 7 bali mu mbeera kibasoma? Bato bange kati bano abato ddala bo basoma ne kati bano abalala abakulu bo babivaako. Kakati bwadduka ewaka n'ogenda n'otandika okukola mu nkoko ekyakuddusa ewaka bye bigambo taata bye yaggamba n'ogenda otandike n'omwesonyiwa oleme kufuuka mugugu gy'ali. Nenvaawo ewaka neŋŋenda nenunda awaka awo enkoko nenzirundira ddala mukama we nanneesiganyu naye nagwe nasangayo omulala teye naye nampisa bubi ng'alaba kuba mukama waffe yamulekeranga ssente nti ezo zakulya guno omwezi nga yabisigaza ebintu bwe bityo nga bye bamukozesa awaka yabisigaza. Naye yatuuka ekiseera nga mukama wange takyamwesiga ng'ebintu abirekera nze zamubalira ebitabo nti kati amagi gavuddemu bwe gati tubivuddemu nga buli kimu zakibala emmere y'enkoko waleese kyenkanaki mugiwa kyenkanaki zirya kyenkanaki kyonna nga nze abiwandiika n'embimuwa nanjagala nnyo era nanneesiga nnyo. Kati oli munange naliyo naye yante n'atawukira n'akyuka n'atandika okwogeranga emboozi embi eri mukama wange n'atandika okunzijamu obwesigwa nankyawa nabanga naye takyanneesiga naye ng'oli eyakireeta bwe nasangayo kuba yalabanga mukama wange kati anta nneesiga nnyo okusinga ye we yali amwesiga nga mpa ebintu
ampa ssente. Kati oli simanyi oba ssente yazikosanga mu ngeri gy'alina ozikosamu oba yalabanga nti nze bwe bampa nga bwe bakimpadde bwe mba nkikola bwe nkikola nga nte ye alina kyeke yafunangako ng'avaawo n'amala ebbanga nga taliiwo. Enkoko kati nga nze ndabira eziri mu kiyumba kyange neziri mu kiyumba kye, ngeziri mu kiyumba kye olumu nga kwanze nali obwange bwali buto ngezize enkulu. Kati nze ng'olumu enkulu mbyerabira gino osanga enkoko amagi gali kuli gayatisse. Kati nga nze simanyi ngeri gye yali abikola. Mukama wange waakomawo oli mukama waffe najja nga mugamba Elijja wuuyo yagenze mu kiyumba kyange ti mukama wange n'atandika okunyiigiranga naye nga nte obuzibu bwavangako oli. Mukama wange n'agaana okunsasula emyezi 2 kuba buli mwezi yampanga emitwalo 13. Emyezi 2 egyo yagaana oginsasula eyo nayo nenvaayo. Kati emyezi 2 egyo wali obaze nti bw'anaakusasula gy'ogenda okozesa odde ku ssomero n'agaana ogikusasula. Eyo kugundi ku kiyumba gye wali oyigidde okunywa enjaga n'ebitamiiza ebikambwe. Gye nali kati eyo faamu yo nali sinaba. Kati faamu endala gye nagendako era nga njagadde ate pekinze molali y'okulunda enkoko byagadde nnyo gye nagendako eyo gye nabiyigira otandika okukozesa enjaga otandise n'okunywa walagi naye nakyo nagenda olaba nga kyenkola si kirungi. Olina emyaka emeka Elijja? Nina emyaka 17. Enkoko wazirunda olina emyaka emeka? Nagirunda nina 15. Ku myaka 15 embeera yanyiga Elijja n'emuteeka ewazibu n'atandika okunywa enjaga omwenge n'ebirala. Gwe munnange muzadde munnange ali eyo lowooza ku mbeera eyo olina wooli bakutenda nnyo era bw'otuuka mu kifo buli kimu ekikyusa. B'osanga nga babadde batandise okubugumya emitwe mu mbeera y'otamiira oba tamiiriza ddala. B'osanga abayala nga babadde batandise okulyalyako ddala ddala bafuulira ddala abakkufu n'obasuula n'ebigo. Naye abaana bo bali mu mbeera ki? Nze nsuubira nti abaana baffe gy'emikwano gyaffe egisinga era bokka bagenda okutulondoola paka ne mu kaseera akazibu. Ekkubo lye twesibako n'okusanyusa ab'oku kkubo olwa ebiseera ebituuka ne likoma. Embeera n'egaana nga tulina kudda mu bantu abo. Kiki okoledde abaana bo? Oyambala n'onena n'oyiikayiika n'otonnya emmooli naye abaana bo gye wabaleka bali mu mbeera ki? Elijja ku myaka 15 yatandika okunywa walagi. Singa tekyali kisa kya Katonda era singa ntudde na lujuuju wano naye Mukama mulungi kyate osanga munnange alina engeri gye yadda. Ekyakuleetera okuva ku bikambwe ebyo ebintu ebyo nogaa nti naye ekkubo lyenkutte lino bani abakuleetera okubitandika? Wafuna ekikoosi? Kati ewe natuukayo faamu eyo yali abaana baali bangi nnyo. Kati nga babikozesa bafuluma ebweru ne bagenda. Kati we nabeegattangamu nga nnoonya emikwano gye benyinza obeera nabo kwe kubeegattamu. Ekirooto kya Elijja era ekimubonyaabonya kyakudda ku ssomero. Ayagala kusoma sina kindi yakyusa obulamu bwa maama we ne bato be ne bazadde be. Alina essuubi mu ye nti singa aba afunye amukwatirako asobola okuba Elijja ow'enjawulo. Nze no mulabamu obusobozi ngera ku baana bonna ab'eggwanga ne bano bembeera nabo bwenkola. Ogwange gwabadde gwasooka musembeza. Essaawa zino Elijja yatandise okukola obusawo era ali mu kuyiga kyalaani. Tannatandika kola naye ali mu kuyiga kyalaani. Nze nina essuubi nti muwulidde ne gye tugendamu banayiga okutunga ekyalaani osange n'agenda okuggwako ng'akozeeyo obusawo bwe tusobola okutetenkanya ne tumutandise okusoma. Tulina egye tugenda ne tukutundatunda ne baganda baffe nga gwali eyakulaba atulaba. Ebiseera ebisinga kikola nnyo amakulu. Bw'oyimukiramu n'ogamba nti programs zino nziraba kanneeweeyo mbeeko ne kyengula tusiga ebifaananyi. Obusawo ng'obwo nno bw'ogula akasawo kamu kasoboka kwa mitwalo 2 naye ate oba oguze ndowooza ebitabo by'abaana nga 4 oba otadde ettaffaali ku bulamu bw'abaana boolaba wano era byentambula nabo. Sibayigiriza kusaba era sikikiririzaamu wadde nga waliwo embeera weetuuka nga ate nange emikono gyange misibe. Ekisumuluzo kyokka ekisobola okusumulula emikono gyange kwe kuyimirirawo okwo
bimalamu amaanyi bwe tugamba nti bana embeera tuyinze, naye ate naffe waliwo ebigaana. Essuubi lyaffe twalireka mu kukola. Abantu nga Elijja, abaana nga Elijja alina emyaka 17 yeetaaga okusoma, mugezi era yakoma mu S3. Singa tufuna muzira tisa ayongera okusharinga, okutugoberera n'okugula ebintu byetukola wano obusawo, n'okutuwagira mu mbeera za art ezimu oba ez'enjawulo, tusobola okukwatira ku baana nga bano. Nga tetufudde tetuteze nnyo omukono okuba n'okusabiriza kumenya. Omuntu asabiriza kugamba sikiriza nnyo mu kusabiriza, wadde nga ebiseera ebisinga embeera esobola okuteeka mu nsonda ate n'ogamba nti kale ekijja kijje gyenkoma okwezibira munnange, n'okukubiriza abaana bano okukola ne bafuna ddi bwe balikola kuba batandika butandisa. Elijja uno yakatandika ekyalaani, n'ate nze nsuubira nti osanga bw'anatandika okusoma n'abanga bw'ava ku ssomero atunga obusawo buno ne tubutembeeya ne tuyita ne tukowoola naawe ali eyatulaba n'ojja n'ogulayo bubiri oba kamu, kisobola okumusobozesa ate okugula ebikozesebwa. Nga Mukama embeezi waffe ajja kudda ku ssomero, olugero lw'okutunga alutandise, nze nzikiriza nti yaŋŋambye abyagala, yaŋŋambye bw'asobola okuyiga okutunga era asobola okuyitamu eri ekkubo, nadda ku ssomero ng'asobola okweteeraterawo ku mbeera. Alina emyaka 17 yakoma mu S3, musajja mugezi ayagala kuddayo kusoma. Kwe kuyaanana kwo ayise mu bizibu bingi, atembeeyeza, alimye ennimbi, ayozezza engoye ku kyalo, agenzeeko mu biyumba by'enkoko azirunze, naye ng'ayise kyonna kyonna kiri wansi w'omutwe guli nti ayagala funa school fees addeyo asome. Asonzeewo akasente, taata akabbye mu kabokisi, taata kasazuula Elijja watereka sente mu kabokisi, kwolwo yajja mazeeko akasente, taata n'akabba akasente ke Elijja. Ekyo nno kyakola bubi ne Elijja, nawulira ng'essuubi limuweddemu. Waggulu w'ekyali taata n'agattako n'okumulangira nti ku birungi bye yali amukoledde kikyali musasula. Mu myaka 15 by then taata yagamba nze nkujje wala naawe kyekiseera onsasule, era ensonga lwaki yabba akasente ke Elijja mu kabokisi ke yali atereka yesasule ng'alaba by'okumusasula biruddewo. Ebintu ebimu just sitaani ndowooza atambula era tumulabako, naye kiri eriffe okumuyimukiramu, tumuyimukiremu tumugobe. Taata ku myaka 15 akasente akabbye, omwana akabadde asonda agula uniform n'ebikozesebwa, ye kyagamba oli nsasula ddi. Ebintu ebimu siyagala kubinnyonnyola, ne naffe abazadde twebeereremu. Oli taata, abaana bano tebaaliyo ng'oteesa okubaleeta ku nsi, wali mu kinyumo n'obaleeta. Naye ate ebintu ebimu kwe kasagana binnyonnyola, just abazadde naffe twebeereremu. Awala we nayogera ennyo ku basajja emabegako awo, abasinga ne bava ne banneetikka, wakula na maama, oyagala nnyo abakyala, olereza nnyo abakyala, naye nga mazima nze ne ku baana bennina wano engero zaabwe zonna zitambulira ku bamaama, abalina obulemu n'abatayina. Bataata babeesamba dda. Jordan yatuwa olugero lwe, taata alina abaana 6 n'agenda n'akuba ludo. Bwe yakuba ludo ne bamukuba amapeesa ne gamusukkako, n'akuba ekikonde n'atta omuntu n'adduka alisuda. Bazadde abaana bali 6, okyalina obufumu obugenda mu zzaala, n'otuula awe n'ofuna n'obufumu obukuba ekikonde. Lowooza ku baana bo. Ebiseera ebisinga twandifubye nnyo embeera okutukuza naye tukyusa. Ffenna tetukyuka lwakuba ntusaanidde okukyuka, naye bw'otunira obuvunaanyizibwa bw'olina n'ekyoyolekede n'abantu abakuyimiriddeko, abakutunuulidde n'abakwesiimisa, awo nno n'obifoosinga n'ogamba nti metanikira bongo waleero talina faanagana na metanikira bongo wanca. Ffenna tulina mistakes, naye tuyigira mu mistakes ezo. Basadde bannange, tweweeyo okulw'obulungi bw'abaana baffe, tukyuke tukuze abaana baffe. Abaana 6, abaana 8. Mukama bampeera omukisa gw'asobola okukwatirako Elijja mu mbeera yonna ng'oyita mu mukumaakuma. Mukama akumpeera omukisa.
Elijja olwaleero agenda atandika okuyiga ekyalaani era nagenda okudda wano nga Elijja alina kyayize ku kyalaani ekyo. Nze njagala nnyo omuyigiriza ekyokukola olidde n'abaana gye bagendamu ne bw'anaaba alina obusawo nga 3 awo tutandikire okwo, ne bw'anaaba 4 oba 5 tutandikire okwo tumuze ku ssomero. Agenda kudda ku ssomero ate agenda kusoma era ife egenda kukyuka. Nze nina essuubi munda mu nze nti sigenda kulemwa era tusobola kulemwa. Bwe twegatta tugenda kukola ebyamagero era tugenda kukola amagero. Mukama bampeera omukisa. Watch, share, comment and subscribe. Towerabira ku likinga kikulu nnyo era kituyamba nnyo tuusa obuweereza buno gye bulina okutuuka. Mukama akumpeera omukisa.